simulinaako buzibu era nze sinnamunenyaako kuyimba luyimba lwe okitegedde agende mu maaso bw'aba ayinayo n'endala azituula naye nze sisobola yimba luyimba bwe luti agenza ayambalwa gundi kitiibwa kya minisita kyekimutawaanya naye akomewo mbayaaye ffe tuli bayaaye banne ate tuli baganda be nakugamba yayimba eri sumbuusa tugenze nenaamu tobabuusa baali balagawa tugenze mu ndongo si mu bbaala batundayo sumbuusa yakatandika biri bamba yoyo Kenzo ayinayo n'akalala nze ndi mutendeke ndi mugumu mu byamapenzi ndi kafulu njagala nkulambuze ensi n'eggulu bw'obeera nange binyuma kali akayimbo kategedde ani atalina ntwale super power waliwo gwe nalozaako ate yali abaakinga n'okubaakinga yayambukamu awo nga amansira ekigambo waliwo gwe nalozaako nga yeewaga eryanyi yeewulira eryanyi ani atalina ntwa bantu kula Kenzo omumanya awo yakubira sitya loosi ng'asambagala alinganga ntenvubuka bantu genda nga bakula nakufuna bitiibwa Kenzo yali asinga okuyimba ennyimba ezo omanyi mwagala nnyo Kenzo munamasaka munnange naye yeerabidde ennyimba ezamugaggawaza super power na sumbuusa ezo ennyimba ze era ezo zo bbiri azeesiganga mmondo mmenye saagala ebyo mu bifuula topic because me am not a joker. I'm a very serious person. My music is serious. Ajje tukole remix yenku lyave mu olwo lugezigezi bawa minister Nyamutolo kubanga ate bwe tunaatuula ku nkudi remixes ne Kenzo olimba lugenda genda international